Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oluvanyuma lw'okutalaga Bunyoro ng'abuzaayo districts 2 olunaku olwaleero, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga tannaba kusimbula kugenda Buliisa avuddeyo n'akola olukuŋŋaana lw'abannamawulire wali ku hotel weyasuze nga yeteekateeka ate okusimbula okugenda e Buliisa. Wano press conference, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president wasinziridde n'ayogera ku byasanze mu Bunyoro okuva we yatandika ottalaga Bunyoro, era n'ayongera okusuubiza abantu b'e Bunyoro biki byagenda okuba nga abakolera singa abanga amaze okulayira. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebbanga lyamaze mu Bunyoro avuddeyo ng'akakasizza omukyala amanyikibwa nga Nabbanja Musafiri nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mulalamu ate wanjawulo ku bonna babadde amanyi. Katulabe ebibadde mu press conference gwe ssebo bannyaba atulaba ate tukomewo oli ku mukutu gwa Verse Strange 256 kyolina okukola kiri kimu subscribinga ate otambuze video katukomewo after this press conference. Thank you very much, ladies and gentlemen, members of the press. We appreciate your constant follow-up and your constant relaying of our activities. Yesterday, we had successful rallies which culminated into our main rally here in Satito Winyi Stadium in Hoima. Today, we were blessed with Mass. We thank Father Mugisa and the entire Catholic Church for always embracing us as children of the church. We feel blessed and energized, and today we proceed to Buliisa and ultimately to Masindi. Today is going to be our last day in Bunyoro because tomorrow after Chiriandongo we will be proceeding to Apak. We thank you very much. We thank the people of Bunyoro, the people of Hoima, and by extension the people of Uganda for the constant support. We thank our teams for the continued discipline. We have always been reiterating the importance of discipline, and it has been exhibited by our teams, the way we manage traffic, the way we manage our emotions, even when we are provoked. And I encourage all of us to continue that culture. The foot soldiers, the media team, our medical team, all our comrades, we appreciate you. And the people of Bunyoro, we thank you very, very much. Maybe before we take questions from you, kangezeo mbibazo mrunyoro. Tukusema muno abantu nywena aba Bunyoro abokutwakira namani abokutusajika n'okutworeka okugonza mwebale muno okutusajika. Yesterday twamazire rale yaifwe empango enkoto mu Satito Winyi Stadium. Kiro kino tukumaliriza trail yaffe mu Bunyoro. Kiro kino tulikwija Buliisa, then after tugende Masindi, then tomorrow we shall be proceeding to Lango. Thank you very much. Badde njagala kugamba Luganda naye Luganda yange katono. So, thank you very much. Twebaza teams zaffe olwa discipline nga bwe mulabye obukakamu bwaffe n'empisa kyekisinze otutambuza obulungi. Twebaza teams zonna aba foot soldier bonna okubeera disciplined, okukuma amateeka ku kubo, obutaziba kubo newankubadde tuli bangi nnyo, okusanyuka naye nga tusanyuka mu ssanyu, tetunafunayo bubenje bonna, tetunafuna kulwanagana newankubadde poliisi etuzibira amakubo, naye ne bwe tuba tuyise tuyitawo nga tetulwanagana nabo. Tufubye nnyo okwekuuma obutalwanagana newankubadde tubadde tusomoozebwa okugeza nga bwe mwalabye bwe twabadde Kakumiro, Nabbanja
yaze n'alandinga ennyonyi ya poliisi mu kisaawe bwe twabadde tulina okubeera oluvannyuma of course lw'okulagira abantu nti tebava amayumba gaabwe n'okubatiisa tuze tubagamba nti tuli bakuumi ba mirembe era tugenda maaso nga tukuuma eddembe naye nga tetukkiriza kunyigibwa mu ttooke nga tweyagalira mu ddembe lyaffe lituweebwa ssemateeka nga tukola bye tulina okukola kuba buli kye tukola kiri mu mateeka. Maybe I should say this in English as well, that even with the efforts of Museveni's Prime Minister Nabanja to block our people from coming to listen to our revolutionary message of change, as we were able to overrun all that, of course, non-violently, and we thank the people of Bunyoro. Today, we head out of Bunyoro after Bulisa and Masindi. Thank you. Ngera enguudo z'omu bitundu ebirala gye tuyise. Mu Bunyoro obwavu bungi, mu Bunyoro abavubuka bangi nnyo tebalina mirimu. Mu Bunyoro abantu bagobeddwa ku mataka gaabwe bangi nnyo. Mu Bunyoro ebirime byagwa ebbeeyi. Naye okusingira ddala mu Bunyoro baagala nnyo okufuna nabo ku kyobugagga kyabwe eky'amafuta. Nzize nga nkyogerako ti okufaananako n'ebitundu ebirala ewava gold naye ne batamufunamu. Wano amafuta gazuulibwa wano naye kyali kirina okuba ng'omukisa ate kyafuuka ekikolimo kuba abantu bagobwa ku mataka gaabwe ng'amateeka agakwata ku byobugagga eby'omu ttaka naddala amafuta mu nsi endala nga Nigeria nga Nigeria yes nga eggwanga kiri Samora Machel Mozambique n'amawanga amalala amateeka galaga tiwaliwo omutemwa ate oguwera ewamu gugenda paka ku 13%, awalala guli ku 10%. Kwegamba ekifo ekyo ekiba kizuuliddwamu ebyobugagga eby'omutaka naddala wano Bunyoro amafuta nakyo kiganyulwemu. Ebyo n'ebirala bingi nnyo twali basuubiza abantu b'e Bunyoro naye okusingira ddala balina okusooka ne beetakuluzaako gavumenti ey'ababbi ne baleeta gavumenti. The rest of the country Bunyoro has terrible roads. Like the rest of the country, the children in Bunyoro in primary are not going to school because teachers are on strike. The education system is almost collapsing. The healthcare system is sick itself. In Bunyoro, like the rest of the countries, like Mozambique, like Nigeria, are getting a substantial cut, a substantial percentage of their natural resources, of their fuel, to benefit locally. And we promised them that in a new Uganda, that shall no longer be a dream, but it's going to be a reality. Let's have the second last. Yeah. Excellency, speaking in English. What is your comment? Webale nnyo nyikiriza ekikaguzo kyawe kigarukemu omu Luganda. Yes, ombuuziza nti bwe twatandika people power twatandika ne bannaffe bangi nnyo naye bagenze batukongokako olw'omwoyo ogw'obutagumiikiriza. Nze nno sijja gamba nti butagumiikiriza gwokka. Mu Luganda waliwo kye bayita omwoyo omutono. Bannaffe abasinga abatwegattako nga balina bye baagala kubanga bwe balaba nga tulina obuwagizi bo abantu abasinga bo banoonya kye banajjamu mu buwagizi obwo. Obuwagizi buno si bwange ng'omuntu, obuwagizi buno bwa kirowoozo kye tukiikirira. Time oba ebiseera kirungi nnyo kuba kituyamba okulaba abatuufu n'abatali batuufu. Gibadde emyaka 5, mu myaka 5 tuyize bingi nnyo. Bangi abaali naffe naye nga bo baali balubirira bifo. Era ebifo baabifuna, abamu ne basigala naffe. Abalala ne babifuna ne balowooza nti batuuse gye bagenda, bo ne bava mu. So tukyagenda mu maaso, abali ku kituufu mujja balaba. Ne mujja balabira ku bikolwa byabwe, si ku bigambo byabwe. Temugenda balabira ku mataayi gaabwe, temugenda kubalabira ku luzungu lwe boogera, mugenda kubalabira ku bikolwa byabwe ku lwa Uganda empya. Okay, the last one from... In English? Thank you. You asked me about our comrades, those that we started with, people. As we grow, we tend to shed off those politicians that look at us as opportunities to eat, that look at working with us as male cards.
We no longer deal with mpola mpola. Tunagenda okutuuka mu nsi ensuubize nga ddala abo be tulina be batuufu be tulina okubeera nabo. Okay, let's have the last one from you. Okay, thank you, Mr. President. I'm called Livingstone, the second, and the CEO of Step Up Media in Chikobe District. There is harmful propaganda that is moving around for the whole country. You are creating federal that will assimilate the kingdom of either Iya Bunyoro and Toro, create Kabaka Yeka, then dissolve all the kingdom to Kabaka. I'm very glad you identified it as propaganda. Many of them are from where I come from, are from Buganda. NUP is a national political party. That's why when I'm in Bunyoro, I am Mutabazi. And I have Mpakoyange, Arari. When I'm in Busoga, I am Ngobi. When I'm in Acholi, I am Ogeng Lapien. When I'm in West Nile, I am, various names, and protect them. And they shall have equal rights. No single tribe will be superior to any other. There will be no tribalism. And everybody will be defended and respected. So those pushing the propaganda is because they have nothing completely to say about us. I've also had, not even where I come from, everybody is going to be equal. Kanchidemu ne mu Luganda. Yes, chana kunyonti abatambuza pokopoko. Bebabeera nga tebali Buganda, abantu Buganda benzimbye. Simanyi obanze Kongo yenzimbye. Muze mubalaba. Ndi wano ndi mbana mawulire. Kambabuze mwakampulira ku radio yaffe y'obujjajja emirundi emeka. Mwakandaba ku TV yaffe. Mukadde waffe omugenzi Andrew Takome Kaira yayina ekizibu kye kimu. Tituyina akagulupu akatono ewaffe Buganda kebakozesa okupushinga tribal sentiment. Era bwe twabalaba ne tubagamba mwe tetufaanana nammwe fe tuli banna Uganda. Era bwe nabeera president buli munna Uganda agenda kuba yenkanankana ne munne abava e Bunyoro, abava e Busoga, abava mu Acholi, abava e Buganda, abava yonna buli omu agenda kuba y'omu kubanga tulina ennaku y'emu tubonyaabonye ekyekimu. Nze tekwali kusalawo kwa propaganda iyo stereotype gye babadde nga bateekawo gy'Abaganda bankwe. Abaganda tetuli bankwe, kyasi obusajja obutono obw'emyoyo emitono Museveni bw'akozesa okutusiiga ekifaananyi ekibi. Ekyo n'akikola wano e Bunyoro kubanga bwe yali Lulonda Nabbanja ne Balamu si be Banyola abasinga amagezi, naye kubanga ayagala kuba misrepresentinga. He wants to misrepresent be Banyoro. The same thing kyakole Busoga. Bafa dda abalala batanaba kufa tetuli nabo, era muzze mubalaba nga tubeyubulako mpola. We are trying to refine ourselves. Twagala okuleeta ekifaananyi eky'abana Uganda abatuukiridde. We want the best of every ethnicity. Tuli bana Uganda abagala Uganda yaffe, era tubagamba tewaba muntu yenna yina abatiisatiisa nti Bobi Wine bw'anaamu bamuyita kitya Munyoro. Jjajja wange omulala bamuyita Nabembezi kiva mu kigambo kya Lunyoro omwebembezi. So we are one and the same. Bajjajja bange abalala bali Busoga nababalagako. Bwe tunagenda mu Northern Uganda era njabalaga ne roots zange. So nze ndi munna Uganda. I am rooted in Uganda. Ndi Munyoro, ndi Musoga. Is coming back to echo that hope again. Atenga tugenda kuwangula. Era mbasaba mwena abavubuka ba Bunyoro, abavubuka ba Buganda, abavubuka ba Busoga, aba Acholi, aba Alango, aba West Nile, aba everywhere. Do not be divided according to tribe. The colonialists divided us, all our comrades, in a very, very, very special way. I want to congratulate Honorable Alex Waiswa Mufumbiro of Nakawa East. The people of Nakawa East, congratulations. You have gotten magic. Honorable Alex Waiswa Mufumbiro ali mukomera bamusibye wabaddewo efforts zonna okugezaako okumulemesa okunominatinga. Naye Honorable Alex Waiswa ne bamulonda n'afuuka Prime Minister ng'ali mukomera. Tugenda kuddamu tukikole e Nakawa East. Njagala okukongratulatinga, njagala okuyozayoza bonna ababadde nominated. Naye era tumanyi kibannaffe bangi babalemesa second day